Aroma. Yeah. Lwaki erinnya Aroma? Tubuulire erinnya eryo lyajja litya? Aroma ly'erinnya lye nalondanga brand for my music because liwulikika bulungi. It was a nickname kuva edda, so lyandabikira nalabanga lye liri perfect. Aroma kitegeeza kawo. Bwe mubeera ku ssomero mweyitaayita ebintuntu. Obadde obuliddewo ennaku zino? Sibuze mbaawo. Okola n'ani? Oli under whose management? Kuva dda nkolanga ne ttiimu siri signed ate sibeera nko signed wa muntu yenna. Ate wa Jeff Chiwa wakolanga kyalinga kitya? Kuba twali tumanyi oli mu Jeff Chiwa management, kyalinga kitya? W'ogendanga mu maaso ga camera one time before yakiŋŋamba abantu bagambe Jeff is a freelancer. His words, if you have money come to me, I will help you. Nze mami wange byenyambala tebimulya. Sijja kulimba nga nzaala tebimulira singa aba atambula n'asanga akasikaati akampi nga kalungi agenda kangulira. Nkubulidde amazima n'akapatra agenda kangulira because bwe mba siri wano sambala bwenti. Yashize nbeki mumanyi tulina ffenna oluyimba bambi baluyita newcomer mu love. Obuntu obwaliwo era byaliwo byampisa si bulungi ate nga we nkugambye abantu abamu mu maaso ga kamera abantu balaba abantu balungi. Twakola oluyimba ku nzikiriziganya ey'enjawulo n'amala maaso eyo nakola ki nekyusa we nagezaako communicating nga yali ankuba bluetick nga takola ki nga tanziramu. Kati omuntu eyaliwo awo omulala gwe nali nsobola okwogera naye yali manager we whereby manager we yani ye bbaawe ate nakyo tekyamusanyusa nga nkola ki nga njogedde ne bbaawe ngenda okuddamu okukebera essimu nga mpeereza audio taddamu kwogera ne bbaawange namblocking bwe nkola buli kimu, so I was owning the copyright of that song. Ngenda okuddamu okutunulayo nga alwa uploadings ku DistroKid copyright law bwe namucontactinga teyanziramu. Bw'atanziramu bwe yagezaako okunziramu yanziramu mu ngeri ng'eri emotional. Siina muntu gwe njagala kukolerako linnya. I'm telling my story koze ebintu bye mbagamba nze nga Aroma bye mpiseemu mu career yange.